Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Bosco Wanji mwami kadimu. nkulamusizza. Kale mwami kadimu. Nayogeddeko naawe emisana Ye mwami kadimu. n'oŋŋamba nti olina ensonga zoyagala tukuyambeko. Tuufu mwami kadimu. Kiki? Mwami kadimu nyina ensonga, nyina embeera gye mbadde ntera okuyitamu. Nga njagala onnyambeko embeera eno. Omukazi namuzaalamu omwana. Twayawukana. Bwe nkuba amasimu gange omukazi tagakwata njijjako bujja. Atuuse ne ku extent ey'okuba nga ya blocking ennamba zange. Naye engeri gye nkufunye kadimu ate mpulira otera okuyamba abantu. Mbadde njagala onnyambe okubireko ono omukazi. Mu butuufu mpulira omutima gwange gukyamwetaaga era nkyamwetaaga. Maama w'abaana bange. Okay, tugende mpola mpola. Mumaze ebbanga ki nga mwawukanye? Tumaze weeks 2 bweziti nga twawukanye. Weeks 2. Kiki? Obujulizi buki obwagwawo? Kadimu ebyamaka obimanyi naawe ebitambula. Kino kiri angamba nyina bengina amabbali naye sibitegeera sinayo muntu yenna naye wayenda mboni kadima yalowooza tino nayenda naye nga sibwe kiri tewayenda oba wayenda njagala ombuulira amazima kuba njagala mukubire nga ntegedde naye mami kadima ekituufu kiri nti nayenda wayenda kyembadde nnoonya nakwata red handed bwe negezaako okugeza okumwetondera n'agaana n'afusiba ebintu n'agenda mwina omwana omu tulina omwana omu bw'ati ongambe nti enamba zo yaziblockinga enamba zange yaziblockinga ne bwenzikuba teziyitamu omukyala wo yani omukyala wange bamuyita mama Bridget ye mwana wammwe omwana wange bamuyita Nakimbuga Bridget omwana muwala kakati njagala nkubuuzeyo akabuuzo kano omukyala okyamwagala nnyo omukyala ye nkyamwagala nnyo ne bwakomawo ku ssaawa zino nkuba emiranga egy'essanyu oba egy'ennaku egy'essanyu kakati aliwo abo ŋŋambi wayogerako ko n'abeewaabwe nagezaako bakubira naye era abo eri omwana gy'abagamba ebigambo tebakyampuliriza kati waka obeerawo wekka waka mbeera nze omwana yagenda naye omwana yamutwala tovaako ngezeeko okwegayirira ndabe wakkiriza nga tugenda bw'agaana nga nakyo tukirekeraawo tovaako tujja vaako omwami kadde Hello. Nkulamusiza nnyabo. Ale sebo. Nkulamusiza sebo. Njogerako ne mama Bridget. Yes sebo. Kakati omwami wankubiddeko taata Bridget mwami Bosco. Yes sebo. Nangamba nti wamublockinga ne bwagezaako okufuna tayagala ngambe nti wagenda wamwe wavaawe waka wamukwatirako mu bwenzi nga nkubye mwami azze wano n'akuba amavi mba naye mukubire ku mukyala wange mwagala okufaako ofi ayogedde ebigambo bingi ne bye sisobola kukugamba ku mpewo naye mpulira ennaku nze nganza omuntu ate ng'ekituufu kiri nti andaze nti akwagala kuba munaye omuntu atakwagala si kyangu okujja ku leediyo naye yasanguza n'ayogera ebintu byayogedde bibadde bingi nga nkubye kwogeramuko naawe kulaba ngeri osobola tusonyiwa kuba mutuufu mu nsi tewali muntu atuukiridde mama Bridget abantu balina ebizibu n'emmoroka ezo ze mulaba n'ennyumba z'ebisebo ebisima bati naye ebizibu bingi kale nti wabaawo wazisobola okuba nga okkanya n'ebbaawo mukkaanye mutambuze obulamu mami wange ng'akikoze azze ne ku leediyo yeetonde si nno basajja buli musajja nti akikola naye akikoze najja tegeeza njagala akwagala goge mazima kuba era muwulidde angambye nti obuzibu bubaawo ensobi nagikola naye njeeno ennyanga omusajja ebale kwetonda ategedde ensobi ye agitegedde era agimanya nga nti mwami Kadima nakola ensobi naye gwe mulundi ogwasooka era alowooza nti gwe gusembyeyo bwe kiri abasajja nti bwe mwogera bwe kinaaba nyina ensonga nti wabazze n'avaayo n'akwetondera kati angambye nti gwe mulundi gwe ogwasooka okumukwatira mu bwenzi kituufu era gwe gwasooka ssebo abadde si bwali kati mbadde nsaba mulina ku layini wano taata wani mwami Kadima omukyala we yogerako ko naye tulabe engeri gyakusonyiwa tukiwunzike alo mama Bridget wangi taata Bridget bana
nange mama Bridget bulijjo ngambadde nkumisinga bannange kuwulira mama Nakyimbuge bannange mama Nakyimbuge bannange mbadde nkumisinga bannange bulijjo nga nsaba ekisonyiwo nga noonya bannyambe mpaka wezibukidde ewakadima akowaze nawetonda nja kukusonyiwa naye mbadde bannange webale nnyo webalire ddala neyanziza neyanzege mama Bridget maama ogambye eki mbadde nange naatera omwesasuza kyeyankola kyannuma nkubuulire mwami kadima kitegeera naye nga bwe yeetonze amusonyiwe mbadde naatera nange omwesasuza nange leero nsula musanyu mwami kadima neyanziza nnyo webale kumwesasuza maze omufuna mwami kadima webale kunyamba webale bulijjo kantereze nekino ekintu maama Nakyimbuge munnange mu nsi teweesasuzanga ate oyinza okugenda mu kwesasuza lwaki nange simwesasuza anti ate oyinza okugenda mu kwesasuza ate n'ofuna ebizibu bingi obadde maze omufuna naye kati mbadde maze omufuna kakati nze nsabe kansubire nti diiru yo tekyagenda mu maaso kangisazeemu mwami wawe kazze neyeetonda omulungi Bosco kyagenzeeyo mbisazizaamu kale mpulira essanyu owulire kati lwaki wali bamubulokinga munnange embeera eyo nga bw'ogimanyi mwami kadi omwesonyiwamu n'ogawaayi kamubulokinge kati odda ddi kandabe nteeketeeke kazze ku leediyo n'enkya nnyinza omutuukako n'enkya kati nze mbadde mbuuza oli agenda kukola atya yamanyi mama muveeko Bosco nsaba kukubira maama Nakyimbuge wangise omwami mujje mu block list ngenda mujjamu ne bwayagala kati nga tuvudde ku mpewo ankubire kale tewali mutawa mwami kadima neyanziza biterewo bitewangale amina sebo kale bale katubateemu ekubira ebisinga mu bibalirize kale netuyanziza ennyavo tweyanziza nnyo tugatta kale mukwano musajja kale mama Nakyimbuge tujjeeko nsigazeeko omwami kale sebo tujjeeko Bosco wali mwami kadima tukubanga nduulu naawe bannange mwami kadima edda tetuganya omuntu abaakusa naye bwe musajja tasanyuka bwatyo tetuganya badde olina kyomiisi naye tulaga nnyo nti ate okimiisinga mwami kadima mbadde munakuwavu nkimanyi naye enduulu obadde teyeetaagisa kati oli bannange kano gemanyi ga biiti go bannange mwami kadima essanyu lyakusa kabogoza akubuuza kati oli gwe wali wayendako aligamba ki olinda muddukako namutasagala kale bayi nyumirwa omuziki n'ebisesa ekintabuli ky'omuziki ekisinga kadimane ango kabo mwebale kuweereza olwo naalongo katego ku kyoga ekinnime bange gwali agenda okwesasuza agenda sigala mu bbanga bannaye naye nga weebale musonyiwa osonyiwa teri atasobya olaba oli oleeta mukwano gwo nayagala bbaawo nalowooza nti mugenda kwawukana n'osigaza omusajjawo n'ogamba kati kankulageko nti yadde wayagadde Saalongo wange ngenda sigala nga mwagala ono naalongo katogo kale webali nnyo naffe naalongo katogo asinzidde ku kyoga webali nnyo bali ddala wangi abajegenze kityamwe bali kuweereza bamikwano kasita naye bakkiriziganyiza naye omwami kati kyabakola bambi taddamu kwenda n'alaga mukyala ekiteezo si kirungi oyo omukyala abadde namukaka mumulala kutuusaako obulabe oba bikola obukuliriiri wala gye batalaba amafadi ku lukuliro nti kale webali nnyo amafadi wangi abajegenze kityamwe bali tuweereza Bosco kyamwita okunanga kyagala mukyala we kyekyaki kati olaba abadde afiiridde emmaali mwebale tuweereza enze bamasoefe mutongo kitika atunda amanda mwekakanyengako ebiseera ebimu olw'obulungi bw'amaka gammwe kale haji webale kola gwakojja webale kubulirira abantu abo webale kubagatta ne mama Bosco naye alaze enjala onatulowooza nti baali bakwatamu mukama katonda ne bambi webale kubagatta kiba kyoyoyo kyekibambala Nsonyiwa ngo n'amalinde ekawuko kyekyoyoyo ekyo mu kigambe abajigenze kadi mankulamusiza yenze kato Godfrey ndi busiika kadi okusonyiwa kwe kusinga webale kuweereza kale wangi kadimane ango kabo mwebale kutuweereza bamikwano yenza Fiona Ebulenga kale abantu abo bansanyusiza beeyagala kitegeeza laavu weeri basonyiwagane baddemu omukwano gutambule naye abasajja oba mwabaki
batuwazanyisa mwebale kutuweereza ono mama mubejja wane nakwerobbi bannange omusajja alaze essanyu butuufu alaga nti taliddamu kuzanyisa mukyala we abasajja be baagala kati naye abadde agenda funa omulala kati bambi gwe baadde bafunye naye abigweredde awo mbe agikadima we balegattanga bantu n'obatabbira obulungi bw'otyo mama mumbe nakwerobbi omusajja akubye enduulu olemwa ayam immaculate wabali immaculate wabali eddala abadde ali kubwerinde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nkwano bali kutuweereza ndabira mwami Kabogozo yamanya nze Haji Kasuli Rashid ngambera Kabowa katusubire nti omwami anayongera okulongoosa empisa ze kubanga kubeera nti biti ekitukoledde n'ebirango bagatta nga Katonda kwayisiriza naye yennyini alina okubeera nga ayongera okwerongoosa kyekikulu alongoosa empisa ze naye omukyala ayise ku lugwanyo alabika Haja tinamponya abatumidde nnyo nsigadde ne Haji Kasuli wanekabowa abadde tawona weekend ozagenza okutuuka olwokuna ng'onaakuuma lugulu baale mu bbe